bareceiving n'essanyu naye okutegana kubaleetedde ekyo kye babulidde okugwawo. Nemba kwa story y'ewaka ffe nga bakukuba emiggo bagenda kuba mutowo n'ogenda bakube muggwe ne bakuba ate n'olire bamukuba. Nze newunya wano mu kkanisa abawuliza babeerawo nga buli omu ajja gy'oli kuloopera munne. Musumba gundi yakoze ati, this is your sister, is your brother. Musumba gundi oyo wandi mugobye mu kkanisa naye ntegeera nti essowaani baaliira muzaaki kati okwagala kuli okw'obumu tekukola ki. Waliwo genjogera naye ffe ng'olina okwagala kotayinza kunyeenya kubanga twali tusigiddwamu ensigo y'okola ki. Dadi waffe bwe yakutuuzanga ng'akugamba ekintu kimu, muganda wo ne bw'aba asobezza ekifaanana kitya asigala mu ki. N'agamba ne bwe kuba musango yewo toba naye. Era tukoze otuuka eyo olaba abaana abaakula bato bange nga babatambuza okubaza mu sayitisi endala era olaba ng'enneeyisa yaabwe yanjawulo, buli omu alina enneeyisa yaki naye era kali kabasika. Nsabira ennyumba yo n'obulamu bwabeerewo okwagala okwa Kristo. Nsabira abaweerezamu abali mu kifo kino n'abali mu bifo ebirala mubeere n'obumu n'okwagala okw'obwa Kristo. Ensigo eno ey'okwagala lekera ebeere ennamu gye muli lya Mukama waffe Yesu Kristo. Soma weeyongere wansi awo. Namba 2 bali bawulidde bamaze okuwulira okutegana kuzze babivuddeko babikooyi. Tuli mu Makonya 18. N'abalala abalala ab'okusatu be bali abaasigibwa awali amaggwa. Abo bwe bawulira baneeno bo bawulira enki. Yesu omulungi yeebazwe. Naye we bagiwuliridde wennyini nnyini we wabeera ate n'ababajjamu enjiri eyo. Musumba yagambye ati twabadde mu kyaki nga babuulira enjiri. Yes, bagambye nti simanyi Katonda alina abantu be yagobye ate twawulidde asonga nnyo ku ggwe. Baabaddewo ebigambo baabiwulidde ne kubanga tebaasimbibwa mu kukkiriza okuzito bangu baakukyusa. Kadde muto uliriza 18. N'abalala abalala ab'okusatu abaasimbibwa awali amaggwa bo baawulira enjiri era ekkanisa baagiyingira era ebyamagero baabiraba era baabikkiriza naye olugambo lwabasukka okusinga ku ebyo bye bakkiriza. Yes, omwana asobola oyingira mu kibiina nga yayingidde essomo era ng'agenze so taliiko muzimu. Mukama omulungi yeebazwe. Naye omuzannyo ne gumuleetera okubeera nti bayigiriza tagenda bikwata oba n'abikwata bwe bafuluma ebweru omuzannyo ne gutandika tikyo oyo ze simwagala nange simwagala. Emotion ze ne ziyimuka naba nga takyasobola receivinga bulungi kyabadde alina receivinga kuva ku muntu oyo. Bano ekkanisa bagiyingidde ensigo yakumaggwa gye tuliko. Ekkanisa bagikoze eki enjiri ebuulirwa ne bayinawo akakuku kwabo be baweereza nabo tegenda kukola. Ebigambo ebibuulirwa balina bye bamanyi ku musumba oyo abuulira kati bibanga mafumu gye bali tebareceiving ekyo kyabuulira bareceiving kye bamanyi ku ye. Era kinjogerako wange oyo ayimiridde mu maaso gaabuulira kye bamanyi ku ye ekyo kye batutte tebatutte kyabuulira. Nsigo yaki ekula emera era basanyuse kanisa ebeerawo ne bamuguma ne muwe gundi ayimba ne bajja kubeera mu kiseera kitono bagifulume bagenda gibeeramu ekiseera ki. Ekanisa singa efunamu omuyaga gwonna omutinitini bajja gifuluma. Singa kukerecha ne bamugamba musumba oyo nogolaba wandali nyo manyi lwaki wandali ejjembe lininnya kulisa erimu nirifuuka eryendali bajja gifuluma ekanisa kubanga baaki bameze ne bamerette muki. Ensigo amaggwa gano gategeeza okufumita ekibadde ekirungi ne kifuuka ekifu. Osobola okusomesa abantu ky'osomesezza n'atakitegeera n'ategeera kirala because wakyo ekibadde mu ye ekyo kyakoze eki. Yagambye Marko
omanyi nti musumba ejiri yonna obweddabulirako nze musumba takyajagala mukatisa ngenda nagiva nze musumba mboola bansigo eno ey'amaggwa babaddewo baresiivinze bawulidde Mukama Katonda agenda kukolera atambudde agenze ebweru batuukeyo nga bamugamba kati oweeyo ekiberebire ezo ssente zonna nnyingi miliyoni namba emu n'ekitundu g'ogiwaawa bameredde muki mu nsigo ey'amaggwa endagaano yaabwe ne Katonda nifa nabatu kambabulire waliwo abantu abali wano nga Katonda agaanye otuukiriza bye musaba kubanga alaba endowooza yammwe mukyalimu ensigo eri emerera mu maggwa kati Kristo ali mu kutema maggwa gaveewo omere bulungi nga Mukama singa akuteera nze nina omuntu omu gwe nawembalirira nze omaze mu Uganda emyaka emeka nti mazemu emyaka ng'ebiri bukyanakomawo ng'agoba okuddayo bigale bwe yaddayo ng'alina okuwa ekiberebire kya mwezi gumu n'alaba nga munene nnyo okusinga emyaka ebiri gy'amaze muki n'alaba nga tekisobokerako ddala n'okusinga emyaka ebiri gy'agenda okumalayo ng'akola ki n'akola mwawulira obujulizi bwa mukyala eyadda okuva yava mu nsi ki eyadda ne miliyoni zaali mmeka zaali 19 zaali 2 zaali miliyoni 3 zonna ne zifa nga zaafa lwa kintu kimu ndagaano ayina ekkanisa bwe yava ekkanisa nga ebali mu kiwembu wuliriza gwe byenjogere nawandaba bwafuluma mu kkanisa ekkanisa nesaba ne beegayirira Katonda abeeko kyakola omwana yali abeera mu kkanisa nga be bano bakadeyideyi bebavuma ku kyalo talina byakola nayigira ekkanisa awulidde enjiri awulira ekigambo kya Katonda Kristo asobola okukyusa obulago nayigira bukyuke Yesu n'amutandikako abasabi ne basaba ne bamuteekateeka n'ekkanisa n'ensonda kuzamutwala transport yamutuusa ku kisaawe Entebbe emitwalo ng'ebiri Musoma n'agamba ninako 5 ne babulaza abalala ne bamupakira n'agenda bw'atuuka eri Katonda n'amuwa omukisa n'akola emyaka 2 negiggwako bulungi n'akomawo ng'ekkanisa yagisuubiza ngenda bagulirayo obutebe obwa plasitiki bali tebalina ntebe mu kyaki teyali eno kyaki sogera nga kakyaki katini mu kunnyonnyola kwe ng'alaga kakyaki kaali katini nnyo Mukama mulungi yebazibwe mwekamba buulire Katonda w'ekitiibwa ensigo Katonda w'ekitiibwa endagaano ye n'omuntu ono omwana bw'amala okukola ssente bw'atuuka eyo najjukira maama we najjukira ssengawe mikwano gye ne gimuweereza message oli otya abo n'abamwana tuli eno tugiitinga embeera abo n'abalagako nti yafuna yali yazaala abaana najjukira nti abaana be bali bubi abo nabo n'abafaako byonna tebyali bibi Yesu omulungi yebaza byonna tebyali biki abaali eyo Mukama Katonda omulungi kati n'alinnya sitone katugyanguye n'akomawo bwe yakomawo sente nga zina n'agenda n'agula ettaka Matugga yagula ploti no yasooka n'addayo era yes sente zaali nyingi omulimu gwe yali yafuna abeegazi basaba n'afuna omulimu nga gw'amaanyi ndowooza yali afuna miliyoni nga 2.3 Yesu omulungi yebazibwe myaka gyali 2 gyali 3 Katonda omulungi yebazibwe si 6 n'agula poloti Matugga nga nnene awalungi oba miliyoni zaalinga 10 gwe nonno gyopulaninga okugula ya miliyoni emu kitundu oli yagula ya 10 bw'amala okigula n'awulira ng'azimbye n'asooka akwata ssente endala n'agenda akyakaleko n'afuna bakyalibe ne bagenda bakyakala yakomyewo n'ebyekanisa takyabimanyi Katonda yamuviirayo Katonda yakola ki mu kkanisa atulemu akolamu ki oba ne miliyoni 30 ng'otula mu kkanisa oba n'amagezi si bwe mutera okwogera nzikuta ate nze obudde bwange bwonna mumale nga ntoddaawo pasita n'enjala emuluma nze bansabiriza
poloti ng'agigula ng'aveeyo nga asala wadda mu nsi ndala ng'afuna omuntu omu ng'amusaba miliyoni oba zaali 10 sitaziina ng'oyazimuwa adi cash ng'amulaga batugenda kufunira wala wakoze watya okuyogayoganga oyo azibba 10 miliyoni nga bazikola ki ate tayagala kudda gye yava nze sidde eyo gye nava eyo naliyo kati njagala genda mu nsi ndala ate bampa sente nnyingi okusinga kuze nalikola ki abo basiraani bwe bakomawo bakola botiiki zangoye n'omubuuza gwe ebbanga lye wamala mu Uganda omwezi gumu wagula engoye mmeka mu botiiki yiye nyininyini akola botiiki yagulanga mu kikubo tonyigiriza mbeerinnyirakawo kyokka yakola botiiki olugoye lwa mitwalo 3 munansonyiwa sagala boogerako nnyo sente neziggwawo bazibba bwe batyo omulala namusaba miliyoni 8 naye nazibba omulala namusaba endala naye nazikola ki amaggwa gano tegakuganya kubeera na mirembe yadde oba ofunye omukisa oba nendowooza buli kadde egobe ekirala naye nga tekigobera mu Kristo nga bwe wali ekigobera mu layini ki ofuna abantu nga bakuwa amagezi malala nnyo agawukanira ddala ku magezi agakusoosa okuyimusa eyo waggulu Katonda omulungi yebazo kati waliwo omutima gw'omuntu gwempulira nga gugamba nze nagenda siziseeyo tewayitayo oyina ki kisonga lwaki byafa kati weetaaga otandika omusingi oguli mwana ontegedde tulina njawulo n'abataakola ki wagenda okudda naffe abatagenda nga tufaananga nate nga ffe beweewula nako twali tubusinga sisita sente zonna neziggwawo bwe zimala okuggwa nkuwuliriza kino neyeewola miliyoni 3 ziweddewo n'akola ki bwe yeewola nga bakyamwinamu interest bamanyi alina sente nazo naziwaayo ne bazirya eziggwawo neyeewola simanyi mu kibiina bakikyala bakibakita bulaka waliwo yamwewolerayo ezo nazo neziggwawo ne batandika omuyigga eyali omuwala omulungi n'afendinga yasibanga akavinja ak'ebitwalo 4 ng'anoonya amusiba bitutwa ate nga namusiba ebitutwa olina mukuba nnyombozi kubanga zoonaomuwa tewali mwana gweze gwolaba omanyi abakazi awe boogerera kafunkunaali yenna enviiri za bwereere bagisabira bwereere kati lwaki tonyumiikiriza asiba Katonda omulungi yebazo eyo yonna ne bimala okugaana olunaku lumu waliwo omukyala bamuyita Nalongo yabeeranga wa Yesu omulungi yebazibwe yali munonga naye ayimbiba bibye mukazi wattu beegwirako eyo Nalongo ng'afuuwa emmindi omujulizi teyamubawo wano teyabaweera wano Nalongo ng'afuuwa emmindi ne bafuuwa abaali eyo bulira eyayitira mu Kristo eyaweebwa omukisa mu Kristo agenza afuuwe ku mmindi agenze fuwa kuki kati ono afuwa emmindi n'ekkanisa emuliraanye yagifuuyirangawo ne banne nga bajja ne bakuŋŋaana ne bakummula emmindi yaabwe Katonda omulungi yebaziwe gye beesanga mu zimmindi gwe nga nakulabako mu kkanisa nakulaba ogenda mu kkanisa ewaani byagaana kanisa nasabira byagaana kati lumu enjiri egenda mu maaso Nalongo alokoka yalokokera namweno kkanisa kubinaisifenganiza waggulu yalokokera wano bw'amala okulokoka nga mwobamanyi abakazi bennyonnyola ng'abagamba neze nina omusumba gwe nafunye Nalongo ekimulokola gwali mutwe ng'omutwe gumuluma amaziga ne gajja n'ajula okufa omutwe n'agamba kandokoke wegubanga omutwe gusobola okuwonera mu Yesu Mukama n'amuyamba yawona ssebo takyabirwala kubira Yesu waffe engali zabuli Mukama alina ekisa nawe akuba engalo ng'ategedde Yesu naye Mukama agenda kuwonya ekibadde kikunyiga Katonda ajja kuwonya ebizimba Katonda ajja kuwonya emyoyo gyonna egibadde kifugira eri obulamu mu linnya erya Yesu n'amugamba jangu tutwalirwa amasumi olunaku lwali lumu yali sane yali okwana nti lwali lwakubiri ng'amulese mu kyaki
omuwala ng'asaba omulundi ogusooka nga bamugamba bw'onootukaali oli musumba ajja kubulira n'ebyakufaako n'ebyali bibaddewo. Siina kye nalagula mulamu we, n'afuluma n'agenda. Nadda saaviisi endala, saaviisi gye yaddako endala era teyalagula oba kyenzijukira. Najja mu kansolingi n'annyonnyola ensonga ze n'asabirwa n'agenda era teyalagulwa. Nadda mu saaviisi eyali eyokusatu. Kola Mukama wa Katonda gy'ayogerera mulamu we. Mukama n'amujjukiza ekkanisa gye yasuubiza. Kyesikonendeko ne poloti gye yagula ematugga nga yagula mpe. Ettaka yagula lya mpe. Abaaligulako bonna bonna abalala baasasulwa ye omu tebaamusasula. Bagamba yagula bubi. Eyawandiika ekiwandiiko yakiwandiika bubi nga talina na looya kisobola kumusasuliza nazo nezikola ki? N'awoloma amabanja agamubanja yali asazeewo atunda epoloti. Kati wulira asabira kimusinga ngende e Sudaani. Kanzire Sudaani nkolere. E Uganda n'ekyokulya kibuze basuza busuze kaakati wabeera tewakyali yalina bbaawo afunye ku ssente yeeraza amumanyidde omusajja naye agobye ekyawongo. Ate alina miliyoni 3 ayinza obutabagolo olaba abali 5 waka n'aboggola. Gwe nze taata gundi tumanyira ewaffe mmanyiyo alina ezimutuuse ewaka. Kati ate alina miliyoni 35 ayogera ati mwabamu yensonga lwaki Katonda abammye ssente. Enjogera yennyininyini eraga kyoli kubanga Bayibuli egambye enjogera nsigo. Nsigo gy'osiga mu baana bo, nsigo gy'osiga mu bulamu, nsigo gy'osiga mu mutima gw'omuntu gwa bwe nno nja kutta taddamu kwebaka. Gw'osula ne mu nnyumba singa gamba nja kusalako omuntu oyinza okuddamu okwebaka biri fundukulizo. Katonda omulungi yeebazibwa. Kino kyekyaddako aba ayimiridde akatuti kaali wali mugamba nnyabo gyangu bw'ati Mukama bw'ayogera gy'oli. Obonyebonye okoze byonna byonna naye ekizibu kyava ku kkanisa eyakusabira gye wasuubiza omukisa ne basaba ne basiiba ne beewaayo bwe wagenda tewabajjukira. N'agamba bannange Mukama ansonyiwa akakanisa sikyamanyi oba kakyali nayo. Namugamba kati buliriza. Tambula ove mwene ekkanisa. Oddeyo mu kakanisa ako k'oyogerako ogula entebe ne bwe ziba biliyoni baba. N'ekirowoozi. Sooka olowooze naawe. Omala nagamba kati ne musumba Mukama tasobola kujjawo ekyo kikolimo nze Katonda ndi muweereza buki. Kyogamba oli Yesu muweereza. Wangi oli si muweereza nze muweereza. Ne mugamba kwe genda okole ekyo Katonda asobola okuwa obuki omukisa. Era mukazi n'asooka yeenyoola n'adda musumba nti ayo simanyi bwe nsinkana musumba. Yagenda okuddayo mu kyaki nga kyaki n'ekyetaago kyakyo tezikyali ntebe. Tezikyali ntebe. Ng'entebe baazigula dda, kanisa baagizimba dda, kanisa yakyuka erina n'ebyuma. Waliwo Katonda be yawa omukisa aba ategeera ekyokukola. Yemukiza emikono gye wakono nti Mukama nzijukiza ekigambo kyo gye ndi. Nfuule ensigo ennamu okuva olunaku lwali. Obanga olina eddoboozi tyogere nfuule ensigo ennamu mu linnya erya Yesu. Kwira Katonda ffe engalo ez'abagwira. Omanyi bantu bameka abali mu bufumbo ababonaabona olw'ebisuubizo n'ensigo ze baakola? Oyo gw'olina yasuubiza abantu 10 bafumbirwa, teri ge yafumbirwa aliwo. Olowooza munaaba n'emirembe? Aliwo afumba. Oyo yakuwasa be yaleka akaaba basukka mu 1000 ab'entaggwe. Ensonga lwaki olaba amaka gabeeramu emirembe ne gaba ne gatabanguka. Endagaano ziri ziganoonya. Amaziga g'abantu bali wasooka osuubiza n'obaleka mu maziga gakola ki? Nakandi yalina 10 gwe walina 3. Wangi ng'ekibayamba okuva mu mulookaano ogwo anti ziri endagaano zibalengera nga wali abantu awa kugattibwa ne mubeera mu bufumbo obutukuvu. Wali abantu awa kugattibwa ne mubeera mu bufumbo obutukuvu. Wali abantu awa kugattibwa ne mubeera mu bufumbo obutukuvu. Wali abantu awa kugattibwa ne mubeera mu bufumbo obutukuvu. Wali abantu awa kugattibwa ne mubeera mu bufumbo obutukuvu.
zigenda okubalingizayo kuti kikundo ky'ettaka gye mwayitira tezikyakola yaddawa kati ng'eyo olina kuwa byena ate olina kuwa byawa bya famire yammwe so si biri baziri endagano oba ozikoze ki Katonda omulungi yeebazibwe. Yesu kyava abagamba nti abamu nsigo ezimera wakati w'amaggwa. Olina bayibuli yo? Ogirina mikono? Dumale eyo. Ab'okusatu bano tuli Makko 4:18 n'abalala be bali abasigibwa awali amaggwa abo be bawulira ekigambo be bawulira enjiri ng'ebuulirwa 19 awo emitawaana gy'ensi n'obulimba bw'obugagga eyabadde omuweereza ng'aweereza obwavu bwamulumya ekkanisa n'agifuluma okutegana akagambo kanoti ng'oddeeka okusigala ng'okasoma gwasoma bayibuli obweza busobola okukulemera awo we bugaanira awo biyo lunyiri lunoting luwandike otegeera okuweereza webulemera awo nebuzitowa emmere ogyetaaga sente ozeetaaga neobuweereza obukolaki kati olwokubona leero sijjakola practice kagende ku lwasande n'olwesande otuuka ssaawa 5 n'olimya akatuuki oweereze ku mukusanvu olire nti nnyo ddayo eka emitawaana n'okutegana bisobola okukulemesa okutuuka mu kigero Kristo kyakwagalamu. Emitawaana ekimu ekikumi ojja kikuŋŋaanya gwe kennyini weefuule pasita, weefuule kanisa, weefuule ebiweebwayo, weefuule emizindaalo okirye awo wali awo obuzibu. Ne sinti ekigambo tewakiwulira, sinti endagaano ya Katonda togimanyi awo n'olyokolete ensigo ya Katonda kyekigambo wabuze dda awo waliwo olusozi luki. Ddamu nsoma ekyewandiikibwa ekyo bulungi, ddayo omuto wali wekitandikidde biyo okirabye. Yes, tekako kamera yesimyo, tekako kamera yesimyo kweri kamera ono yalokoka ye ne kamera yagijja ku ssimu kigwe tuba tuyita omulokole ennyo tayagala yadde okwekuba ekifaananyi yadde okwekwata kiyinza okgenda ewa sitaani. Katonda mulungi yeebazibwe. Ddamu okisome ate saagala obisome ku busomi gwabisoma wabula njagala obisoma ate bituule mu mutima gwo. Tuli Makko 4:18 wano n'okuwaayo mu kanisa we kukalubira n'osooka oddeebwa eno n'okyengisa ssente muyina 5 kuba njagala kuwaayo kutuuse muyinamu 5 awo kwegamba buli kimu kikaluba. n'abalala bali abasigibwa awali amaggwa abamu baawulira ekigambo naye ng'ekigambo kye bawulidde batawaana n'ebikifumita ebibalemesa okukola ng'ekigambo ekyo bwe kiri byebiriwa 19 awo emitawaana gy'ensi kakati bandyagadde okukola nga Mukama bw'ayagala naye waliwo okubonaabona kw'ensi. Emitawaana gy'eki lenti w'ennyumba mitawaana gya nsi, abaana balwadde mitawaana gyaki, ku mulimu bakugobye mitawaana gyaki. Ebintu by'oyagala mu bulamu tebitebenkedde nga bw'obikolaki. n'obulimba bw'obugagga kakati ne balimbibwa n'okulimbibwa. Abamu basazeeko abaana baabwe emitwe bagaggawale. Katonda bamumanyi nekyagala bakimanyi naye okwetaaga obugagga kiresewo obuki. Oli bamugamba kola nnyo obugagga kola nnyo n'akola era 12 avaayo 8 gwa kiro. Akola ki? Okulimbibwa. Babegamba Mukama yagaba omuki kati wali ate gwe bagambye omukisa guli mu muti gwe tambula neyirizi tambula n'omuki n'omuti. Ekigambo kya Katonda akyagala n'enjiri agyagala naye neyiriza agiyina muki oba waliwo antegedde.
Katonda amutegedde n'enjiri egitegedde era aliraanye ekkanisa enjiri bagibuulira buli lunaku naye n'ebigali abirina wansi waki okulimbibwalimbibwa kyekimu ku bimu nze ndabyeko wano abaweereza abamu najja mu maaso go ng'alinga buliro n'omutuuza wansi n'omusomesa ekintu eddakiika 2 nasi bwekyo bwe kibadde ne wayita ennaku 2 ate naddamu n'abuguma kiri yakyerabidde yalimbiddwa ate n'agwako n'omubi nabba ekimuyigirizibwa kati oba ojja kutuuka naye n'obulimba bw'obugagga kola nnyo n'obugagga walage ng'obugagga buva mu magezi na mukisa n'okwegomba kw'ebirala kati baba n'okwegomba bannange omusajja avuze emmotoka ey'ebbeeyi alina emyaka 2 ayagala avuge jipu ya buwumbi 4 okwegomba okususi Katonda omulungi yeebazibwe nze namutabani wange omukwano gwange naye bw'ayagala ekintu nga n'amanya nti akyagala ng'okiina waakiri akikubbako akitwala akibba akikole ki kubanga akikola ki kati okutegana n'okwegomba kusobola okuleetera oku Katonda omulungi yeebazibwe bino nno bibalemesezza bandikoze nga Katonda bw'ayagala wano waliwo bannabbi abamanyi waliwo abasajja abamanyi n'abakazi abamanyi naye nga omanyi lwaki banafu kwegomba kutegana mitawaana bwe biyingira bwe bijja mu mutima gyabwe bizisa ekigambo ne kitabala kati ne bye baawulira n'ebyabayigirizibwa byonna biba tebiina makulu kubanga bafunye barisiivinze ensigo endala wulira omutukuvu abaaba olw'okukkiriza nga n'amaaso ge gali eri Katonda aluŋŋamya amakubo gy'alaga amulise mu kubo gye balaga kakati omutukuvu abawo lwakukkiriza bokukkiriza kuvaawo okuluŋŋamizibwa okwa Katonda kuvaawo wano waliwo abawulira byenjogera ng'era byenjogera bikola era babyagala naye nga ate wano nekyabagambibwa bw'otanyokeza eddagala lino togenda kukola ki kakati bali awo noba nga kibayigirizibwa tekigasizza bulamu bwabwe Mukama omulungi yeebaza bandikoze nga Mukama bw'ayagala naye ate okutegana kubalemesa n'okwegomba teka emikono gye waggulu mugambe tali Mukama Katonda jjawo okwegomba kw'obubi mu mutima gwange nzijjaamu omutima ogwagala obugagga obw'amangu ompa omukisa gw'okutegeera ekigambo kyo era kikole mu bulamu bwange era kinkyuse okubeera omulala mu linnya erya Yesu kwera Katonda ffe engali zaggulu njagala kumaliriza ne bakola batya olwabiri naabo be bali abasigibwa wali ettaka eddungi kati waliwo abalala nga bo baawulira ekigambo ne bakitegeera enjiri bagiwulidde bagitegedde mu nda yaabwe bamanyi buli kimu we kikolera bakkiriza mu mitima gyabwe nti Yesu oba Mukama anaatuteeka we tudda anaatuwa omukisa mu ngeri ennungi era tekibaswaza kuyigiriza balala nze bwe kyabaawo nnaana omwana gwe ntuddaddeko amaaso gange kitutta akaseera nga mwetegereza naye ndaba ye mwana atali nnyo ku bintu byakwagala kuyigiriza balala Katonda kyategedde kuyiga mulaba mulungi Mukama yamuwa ekirabe ekyokusobola okusomesa ne wa bikaluwa akutunuulira ati abanga atakulabye abanga atakoze ekyo Bayibuli egamba nti omuntu yenna nga nsigo namu bw'alokoka bw'afuna Kristo mu bulamu bwe kino kyaba kyogere ababala ebibala 30 n'enkaaga n'ekikumi aba abala ebibala wakati w'ekikumi eyo n'okusukka abantu bangi abasobola okyukira ku ye
Abantu bangi abasobola olokekera ku ye, abantu bangi abasobola okuwonera ku ye, ku ekyo kyamanyi, ku ekyo kyategedde. Naye n'abalala b'omusanga nga kyamanyi kigasa ye tekigasa balala. Kati bwe buzibu bwe tuli. Abeere mulungu n'abagamba nti ettabaagi ereetebwa okuteekebwa munda w'ekibbo. Kakati mmwe waliwo asobola okukoleza ettala n'agibikkako ate ekibbo nanti kimunda w'ekitanda. Kakati oba n'agissa wansi w'ekitanda bwe mwalokoka lwaki bye mumanyi temubiyigiriza abalala byo by'omanyi ate n'obikweka birema okugasa ate ng'obimanyi yimuka ku magulu gamulinya ebyo kye mugamba Katonda gwe mwategeera temuwaayo Katonda oyo mukisa n'abalala bamutegeere nga bwe mwamutegeera. Yimusa emikono gy'abuloga eti ayi Katonda omulungi gwe nannyini mawanga gonna ndi wano nyimusa emikono gyange gy'oli nkwegaira ku lw'ekisa ekiva eri ggwe, nkwegaira ku lw'ekitiibwa ekiva eri ggwe Mukama. Mpa okutegeera kw'oyagala mbeere nako, mpa okumanya Mukama kw'oyagala mbeere nako, mpa ekisa Mukama ky'oyagala mbeere nakyo. Nyimusa emikono gyange olunaku olwaliro nkyusiza amagenda gange Mukama, mpa omutima ogusobola okuyigiriza abalala, mpa okutegeera okwa Bayibuli, mpa okutegeera okw'ekigambo ky'olwaleero. Kuba engalo ez'ogoyaniza omwoyo wa Katonda ateekawo okutegeera okulala. Yimusa ebigambo by'oyogere, yimusa ebigambo by'oyogere mu linnya erya Yesu. N'otegeera Mukama n'atayinza kubaako kyakyusa mu bulamu, n'atayinza kubaako baakyusiza bulamu. Tewali alisiivinga mukisa kuva mu ggwe, tewali alisiivinga kutegeera kuva gy'oli, tewali alisiivinga ekitiibwa kuva gy'oli, tewali alisiivinga mwoyo kuva gy'oli, tewali alisiivinga kisa kuva gy'oli. Okujjako okusiima n'okutenda enna abantu okujja ennaku zonna yimusa eriyo tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako okusiiza n'okutenda ennaku zonna osiika Mukama Katonda wange osinzibwenga Mukama ennaku zonna. Yimusa eddoboozi lyo Mukama osinzibwe Mukama yimusa kiyo tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako okusinza n'okutenda ennaku zonna tunakuwa kife okujjako okusinza Mukama owennanga bw'obadde watuufu baaka yalina yimusakiro tunazizanga